Mukazi nangamba nja kukyusiza visa kasita over store lunaku 25. 25. Kati ko katini. Mwadamu ne mkwatagana n'omukyalo ne yakuteka mu overstay. Ne mumala okukwatagana naye ku ssimu. Akusindikira center of ne room opangisa otekemu abaana. Mutandika okuleta abaana wano. Room yasindika 10. Emirimu gye kisinga okunyooma. Kabe Uganda tije giri mu ssente. Okitegeera. Nakitandika nga asaaga. Nekikwata nempa n'abaana emirimu. Ekyokusiika chapati. Nempa n'abaana emirimu. Terasobola kuggala luggi mukama lwakoze eki. Bwana lugala bwati. Nobody can open. Ate na bwalo terasobola duggala. Ekyo kyo olina okumanya. Buli wakola ekirungi oli alwana okulaba nti akuzzemu. Akwogera kasasiro yenna. Ebyonze tebikyandya. Chapati teziswaza. Nze ne Uganda plan gye nina kati nja kukola midala kye chapati buli katawuni. Tekeya abaana benga baleta ssente. Okomo si mubi. Ate tekamu ssente nyingi. Okay, yanze kanyini HK Media Hadija Kigazi nambe mwakutusaako obulamu bw'omuntu wali ku kyeyo. Tuli Dubai wananga wensizira okuweereza ate nga wonna atulaba okola kyamanyi nnyo. Yonna gy'otulabira oba ku YouTube oba ku Facebook oba ku Instagram. Thank you so much. Mwenna abaana balabira mu Abu Dhabi awo, abaana balabira e Kampala, e Masaka, Mbale. Mwenna yonna gy'ondabira okola kyakabinyo. Thank you so much. So omondabo omulundi gw'ogusooka just nyiga akagambako ka subscribe koka okubeera nga ojoiningirawo show. Ate oba oli ku Facebook oba ku Instagram beera nga liking a page ofollowing okubeera nga ojoininga show. Nina omugenyi wano nga bulijjo bayitamu Abannayuganda bali ku kyeyo ku ddungu wanene ate ne babeera nga batubuulirako. Gye nvudde waawe nsanyusa okulaba. Kale nnyawo nange nsanyusa okulaba. Manya n'eddoboozi kone. Nze Charles, abasingali bamanyi naye nga nze Charles Semwanga. Semwanga. Yes. Okay, Semwanga bakuzaala wa Kampala? E Kampala, tebanzala Kampala. Bakuzaala wa? Nze banzala Kyotera. Kyotera. Iya. Banna Masaka mwaki kubanga muli bangi nnyo mu Dubai. Anti twasala Lwera. Mwasala Lwera. Mama balosala Lwera ate ne mulinnya n'ennyonyi. N'ennyonyi tusala ocean babikisse simanje tubuuka wennyanja. Okitegeera. Okay, wajjadde wano? Dubai munajja myaka 3. Myaka 3. Ng'okikubye empaku ssente? Tukikubye naye nga bw'omanyi ebya Dubai si byangu. Si byangu. Olinya olusozi ate nokka notambulako ku muswete like that. Nomala nokka. Ffenna bye bitusibye emabega naye nga kyonna kye kiri kiggwanga. Okay, kati gwe wajjangaani wano? Nze mu kusooka okujja saatuukira Dubai. Watuukira wa? Abu Dhabi. Abu Dhabi. Sijja kulimba nali nze kuvuga taxi. Wali ozze kuvuga taxi. Wave Kampala ngoze kuvuga taxi. Kuvuga taxi. Nga gye bakugambye gwe mulimu gwo. Obanga kyowulira kyoyagala. Nalina nkyagala. Kwemmotoka nali ngimanyi bulungi. Okay. Wali ovuga taxi Kampala? No. Naye wali olinamu akamotokaako? Bibaamu. Okay, so kati okutuuka mu Abu Dhabi osazeewo nti ngenda kola taxi. Tuka mu Abu Dhabi. Taxi si nnyangu eya wano. Omusajja oyinza obbalabira nga bali mu zi AC. Naye kye batuddeko kikola ki? Kyokya. Kitya. Obimanyi. Era no zabikunyumiza. Babibuulira abalala. Bibuulire naawe by'omanyi abalala buli muntu taxi agitenda lulwe. Erimu zi fines nnyingi nnyo. Kati gwe obimanyi otya nga tewali mupya? Mugezigezi nga nze neebuuzabuuza nensalirawo mangu nnyo ne ngenda mu catering company. Mu catering company. Eyo mu Abu Dhabi yennyini. Nensooka nkikubira eyo. Ng'omanyi okufumba? Okufumba kuno kuzaale ne nali sifumba. Kati kitegeeze Kampala wali oli mufumbi mulungi? Ebyange. Ebibyo. Ebyange ebiwako okulyawo. Awo seetaaga chef. Oli mufumbi mulungi? Ndi mufumbi bulungi nze sigula mmere. Togula mmere weefumbira. Basajja b'e Dubai mwenna mumanyi okufumba. Omuntu yenna ali e Uganda nga mama wo teyakuyigiriza kufumba onajja wanene ojotegera nti Dubai enyiga bwe kiri. Kituufu. Bw'ogezaako okugula emmere oyinza obutaddaka na 10. Okay, so kati oli mu Abu Dhabi awo? Ndi mu Abu Dhabi awo mu catering company. Nze bantuusiza mu salads and vegetable department. Nga mmwe bakomi.
Anze nali njoza nnyanya, njoza cucumber, njoza nkuba obutungulu ku kyuma. Ne banjagala nnyo. Ne banjagala nnyo. Naye nga byali bimenya. Byali bimenya kati awo. Ate ne HR yali mu Egypt. Mu Egypt. Okay. Nga ne muna Uganda akola mu office. Kati ne ngendayo nga yala kukyusa banteeke ku hotel. Kwa kampani ya Fereko outside catering. Awo ne banjijawo. Nalana nnyo okulaba nti nva ku center kwennyini emirimu gyali mingi nga ginzita. Kati ate nga foreman waffe twalina naye atayagala nveewo. Ne supervisor affe nga tayagala nveewo. Kwanza nali nkeera okukola ssaawa 2 zigenda okuwera 6 ng'emirimu gyonna tunyuka ssaawa emu nga nagimaliriza dde. Mama ng'oli musajja mukozi nnyo. Nga ne bwagendayo okukebera bw'ati n'atunda bw'ati ne mugamba kiki sikoze manyi musajja mpata ntamanyi Luzungu. Kati nga bamunsomera abasooka bwogera Oluzungu lunyu tekamu n'Oluganda. Ogenda bimalayo nga yagenze eddaali eri bwete bwe nnakolanga. Era lumba nga ati too much English. Era nga banyamugamba wo waganye nga mugamba Oluganda akebera bwati nga addayo agenda. Ka time came ne bantwala ne bankyusa ne banziza ku hotel emu nga tulina emirembe. Wambala ka uniform kalungi nnyo kawo kanyeka kati ate abali ku station balabanga bawadde promotion nenga it wasn't promotion. Wano bakuwa uniform senne sigala nga zezi mu kituufu. Okay, bana wena tinengera side eyo ebera HK amanya ne dobozi eze Hadija Kigozi kutusako obulambo omuntu wali ku kyeyo. Tuli Dubai wano wesiziro kuweereza abantu ba Abu Dhabi Mwaleini Russell Keima sawa yonna singa basi zibeera ziguddewo ate namwe nja kubeera mbatukako obulambalamba. So olwaleero ndido mwami Ssemwanga wano Charles ate nga Ssemwanga nalina story eri very interesting gye njagala atusharingireko. Ssemwanga ono simmanyidde ebbanga ddene naye namusangako kazimba ndoza mwena mukamanyi bakayita Banias. Ate nga omwami ono nakoma okumulaba nga atunda chapati. Ng'atunda chapati ze nga ziwooma nnyo. Kati wova mu Abu Dhabi eyo njagala ompa olugende lw'okuva wano wenna kumanyina ku chapati. Otuuka otya Dubai? Kakati mba ndi mu Abu Dhabi waliyo omukyala nga Munnayuganda nga afuna Bannayuganda emirimu njala kyusaamu. Kalwangambye alina omulimu gwaweeyita. Katuuka ku kampani head office yali Musafa. Ne mugamba nkansolinge Musafa Port. Nimugamba kansolinga olunaku saa kansolinga ninjola like after 3 days ne kansolinga kati muletera sente weyo company je walimu ya Katali kazimba akabaniasi yalinawo rooms 2 omukyalo oyo nekyaka yagwa mu bayaye ngomanyi nti yokufunira abaana bino emirimu tobeera omu yagwa mu bayaye ninja ne mukwasa sente manya ndi cancellation ya mwezi ogwo gugenda kati omukyalo oyo yali mu Uganda yagwa mu bayaye okusoka yali afunira abaana emirimu ate emirungi nga tafunira mwana abadde ku employment mulimu gukka wa 12 era yakikolanga yali mukyala mutuufu. Yes, nibamukuba omanyi bamufera abantu kasala nga okola ekirungi bakwenyi nayo kenyini Hadija wala bakwezingamu bakulemese naye mukama banga akusitudde teyasobola kuggala luggi mukama lwakoze eki bwana alugala bwati nobody can open ate nabwalo teyasobola duggala ekyo kyolina okumanya buli wokola ekirungi oli alwana okulaba nti akuzze akwogera kasasiro yenna ebyoze tebikyandya nkola byange okitegeera tebikyandya sabula tugene maaso bwekiri tebikyandya. Okay, so kati omukyalo ono ku Baniasi mukwasa sente actually ampa ne receipt nenga nze abaana bayombanga n'abaddiza sente kugamba ne visa ne bweggwako gote wayomba nali muntu mulamu ng'oli mugumikiriza nali muntu mulamu kubanga nti kiggwa nakola ekintu ekyo ngalo omukulu wange omu wala omusajja omugagga sijja mwogere Kampala afuna obuzibu mu sente ka brother wange alina edduuka weyamuwa ebintu byali bya sente nyingi over 100 million yete yamubanja nnyo nga bamusibye kati yavaayo mukomera nagamba mu bantu bonna bali bamanja gwe wankwata obulungi era asigala mu ebintu ku bizimbe bye olwekyo kanange ndawuliranga mu kino ngamba omukazi we namukwata obulungi tomanya ajja kufuna ekirungi ebujja maaso nesigala waawo kati visa eggwako manya passport yange before agitadde eno nga kufish round about Dubai nga baana bana bagenda okukyusa visa bayitagenda Oman bayita wansi ozo bijjukira ebyokukyusa visa abaana bayitanga nnyo wansi kati nga tenyonyi enyonyi nge baya bay era nga jinye ebiseera eyo enyonyi baya bay ng'okugenda wali eri lubeera lunana roka. Yes, kakati nga passport yange sigalayo kati nga nze musingo nengasa nekituka nengana naye nga toli mu overstay
Yate naba kutuuka olwo sinnagendayo. Kati era overstay era nagituuka mukko. Mukazi nangamba nja kukyusiza visa kasita overstay olunaku dira mu 25. Dira mu 25. Kakati no walo biwanvu. Era ne twali ebintu ebyo binkwase nnaku bizanunguka y'amazzi. Tokabira wano. Tokabira wano eno nnyimiza kuba kati ebyo biri mu pastyo kitegeera. Kati munayo omukyalo oyo yafunako obuzibu wanadduka omusajja alifa wala sagala ddira mu kubaniyas ngomanya obusajja bw'okubaniyas bajjanga no money go outside butya saa 7 gw'ekiro munana gwe nga ngenda kukola nta sinadde 10 kati manya kemineti ka enkali kacyaliko tanso genda ofuna zi part time ziri na lane ziri alaini kaliko robangachi bino byaberawo mbangachi kubanga bakansolinga ne kaine emyezi sama okay Emirates mbadde nje confusing nze ne gundi ne visa ngenda kuba echeyeyo alaini twagendanga n'abaana abamu nga tukufuna dira mu 9 naye mu Nigeria yafuna 12 fenga atuwa 9 naye ngokujja ne 9 ekyawo bamu w'amaanyi ekitubeera ne mukunganya obusente obwo ne bukola ki ne buwera dira mu nga 5 olonga wakoze da visa change njija kati nze ndoka biwa mzinakolako nkasina na visa sijja kulimba kati lwalo amnesty yaje emyezi omukaaga eyo yatutaasa amnesty waliwo amnesty yatutaasa eyo bana ngena kujja mu overstay twagisookamu ningamba mukama mulungi bana bangi bafuna emirimu ono omwana kati bangi sijja boogera bafuna emirimu bangi nenga yatuyamba nnyo kati malo omukazi oli okumanya oba kiki olamala ogiva amundoza nakitegeera nti njivuddemu ndi Abu Dhabi nzizeeyo kana ngamba nti manja tutandika okukola emirimu ne mwana omukazi otereza visa nga takomyewo lindako omukyalo ono yali yaddukanga yalagawa ali Uganda ali Kampala yes ati olwakukubira esimu ennamba yagijjawo ayina ennamba yange yali akozesa ku WhatsApp nangamba ennamba nakomyewo ndi shali yabisibizi nga nze nkimanya nnimba kwa yali atandise okulimba nangamba neto kumpeza bweza message olwampereza ne sente abanza n'okuweereza abaana nkoze ruumu tuse mulemeredde mwaddamu ne mukwatagana n'omukyalo ne yakuteka mu overstay lindako katini mwaddamu ne mukwatagana n'omukyalo ne yakuteka mu overstay ne mumala okukwatagana naye ku ssimu akusindikira center of ne room opangisa otekemu abaana mutandika okuleta abaana wano room yasindika 10 ofune room naye ngene Dubai waliyo room ey'olukumi teyaddamu kusindika ndala just yali akubugumya obugume era abaana we yabaita nze nenge ginapangamu okulandi nfuna room eyo okitegere omukyalo nakutuza atya mudagala nagamba nti kakusindikire sente ofune room okunteka mu overstay ebiseera ebyo nze nakiraba tiyakintekamu nga yagala abantu bafuna ebizibu ng'oli mukkiriza okitegere ne mugani njaka tukole emirimu egitaliiwo togiranga tosindika mwana agenda kukola security agenda kukola kinga teguliwo njagala otunulireko abantu ng'onyumiza emboozi tufune emirimu emitonotono ng'abaana bagenda kufunamu kwanga sente azisindikeeringa nza ntekako nga agent era wano esimu gye nafuna okuva e Kenya ndoza omwana era ndooza ayina dollars nga emizannyo gino agizannyira Kampala n'akusindika gwe no receiving abaana kitegeera ku season 2 nti season 1 mwaletayo abaana nga bameka baali bangi ddala wabula njagala ompe bulungi story eno nga etambula bulungi nga tobuukamu bintu nebimu kubanga eri very interesting omuntu ali ayinza okugifunamu ekyokuyiga naye nga omukyalo ono mukwataganye akugambye akusomedde plan nti ayagala aleeta abaana wano goba receiving off ne room kati asoose n'akuwaako ddira mu 10 ofune room okay ofunye room otudde mu ddagala ezasigalayo kwezo sente go azitoppinga up nakugambye nti agenda zikuddiza oba mwapataninga ne mugamba katukolagane twalinga nga bapatanazi nga ali Uganda asinzire Kenya ne Uganda akusomedde plan n'ogibayinga era bana nga abaleeta era nze kwegamba nakimanya nti obuzi kwanza nanonanganya abaana eshalija ku kisaawe ne wano Dubai terminal 2 kakati era ng'omwana olumufuna ku kisaawe walinga mugamba hagambye atya tangaye bwa nemwanze my aim is to pick you from airport sina mirimu abaana bano nga mubakola muti olwo mubaleeta ne mubakola mutya olwo nga abaana baneno nga basasudde sente ng'oliddeko nga kiri kiti nze nali sikolera kufuna mangu naye ntunulidde maaso ng'otunulidde maaso nga kusomedde pulaani ng'olaba ddala pulaani kyekyo nga tunakola erinnya maaso bijja kuba bino ebisinga n'oba otandika bizinensi
naye nindako abaana wali obaleta nga toyina mirimu ng'olowooza bagenda kola bati ye nga abaleeta nga ndagira offices gendawo genda mu office ne bweti waliwo emino nga biseebise namulabira nti ayiza obuyayi otuka mu office nga teri kiriyo nupangise moto kugenda Abu Dhabi otwalanga dira mu bisatu ze mitwala 3 age Uganda katotukayo nga tegiriyo nengaba tukoze tutya mwaleta y'abaana nga bamekanga tonna bava mweno diro diro abaana basooka baali 5 nga bagambe ba security. Omwana wa security Kampala omanyi sente zasasula okumutusa wano bamuwa milioni 6 olonga gwofunira wa nze gambi nali mbala kola linnya nali mbala kola ki kati nze buli mwana gwe linnya walikola era byagaana kati mbandi kati nze mayindi mu kujjukujju ngenda nfuna security company kyali eyo ku union wansi yo bayitawo batanira biddewe ekizimbe kyaliwo sasa bali ba Pakistan nga balina office enyirira nnyo okay kati nga ku office ne yaba Pakistan ate yogenze kola yoki bali bagina emirimu za security era buli mwana nga bamusaba 10,000 kati abaana abo naye nga ddala babafunira emirimu okusinzira office wali efaananamu bali babamba Uganda mwagala nnyo okulaba office kati nze nze nga bwentuka ali nga sikonkona nyingira buli wamu nga bakumanyi butereevu bali bamubategedde nnyo naye nze buli mwana gwentalo ali nga mutuuza ne HR nga mugamba bakubuza ebibuuzo osinziire okuteekayo ssente zo oba oteeka batoteekayo nze sikirimu oyagadde yes kati abasajjamu mangu batubba nabo bababa abaana benatwalayo bonna group yalimu emitwala 28 zemilioni 28 ze Uganda Oliku HK Media manya nedobazi yenze Hadija Kigozo kutusako obulambu omuntu wali ku kyeyo tuli Dubai banaye wensinziro baweereza akasana kangi tumiddeko mwena abantu abakolera musana abantu abakolera ebweru outdoor marketing abaana bagaba obupapula ku kkubo abana bagaba menu abakolera mu restaurants nga menu muzigabira ba customer wabweru mwena batumiddeko aba security mwena abakuumi abana basula wesonapo abasula mu alukuzi abana basula mu kampu awo Jabel Ali mwena bambi muli bakabinyo mwena abalaba shoyange muli bakabinyo thank you so much ezibera ngendo ate nga zabana Uganda balabye ebizibu mu Dubai muno byesagala ate gwali yatanaba ku Josinkane njagala ombulire otukotya ku Banias n'ogamba nti kati kantandika okusiika Chapati Banias embeere kubeetya n'ekutuusa ku ekyo embeera yayita enkubye okutuuka ku ekyo nina yagala nfuneyo akantu ka business akayingiza ku ssente nentandika naye ate ndaba ka business kakulyawo wenna n'obeera nga keeka business kafuuse ensonga wano emirimu gye kisinga okunyooma kabe Uganda tegye giri mu ssente nakitandika nga asaaga nekikwata nempa n'abaana emirimu ekyokusiika Chapati nempa n'abaana emirimu nze lola malango zisuna wali nga basiika nga nze ntula wali nkwata ssente omusajja ono yali musajja mugagganyawo ku Banias nga yatulisa Chapati ekizimbe kyonna okay so kati mbulira olugendo luno lwa Chapati Chapati zakwatirayo ddala zikwata ddala kazimbe konna nga teri atamanyi gende wa Charles ku Chapati muna baali bazitambuzaamu badduka sijja kulimba kati Chapati ezo olunaku lwebikola ki webisira corona yaza business ababega abaana nga tebakyakola tebakyayina ssente nga tebakyalya Chapati business nekola ki si yange yokka yagwa ne kampani nene zagwa mu Dubai bawo nera mu corona mona period nasigala ntunda yokko wabula abaana nabayimiriza nesigala nze nga nsobola ofuna ddira mu 5 asatu gazimbeeza era nga bajja mpola bwe batyo mpaka amanga bampita na mulogo nti corona yo nayo kyatunda saawumula by the way nenga kasende kakira ddala amayini mama Chapati gyotuuka okusiika n'oteekako n'abakozi bafuna mu ssente kasente kaaliwo ko sevuma okay kati corona no bwamala okuggwa ovudde mu Chapati wasalawo n'oziyimiriza buyimiriza ng'olaba tezikyakola oba wafuna opportunity endala Chapati bwenzivaamu ninga lwakisiddamu nenoonya emirimu kati awo mukwano gwange yajja era ondoza kulya Chapati awo actually yali ayitawo na bwisi nemuyita erinnya kandireka endowooza kakati nimugaa ki twerabangako Abu Dhabi nemugamba oliwa nti ndi eno international city biki
kale nimugamba ku namba yo nti nenjimuwa mba ndi awo lumu masi yonji kweka abantu mtu kweka katayinzi yayinza okuyamba nangamba ngenda mu vacation ne walize nokola no part time ya weeks nga 3 ningenda yo na training nga nakunga 3 na agenda Uganda kana kozesa maanyi na kwagala bosi nanjagala nnyo nangamba I should retain ku mulimu gwa munno terevu nessa cheche yago teyagobwa era bwe yakoma wa space ye yaliwo space ye yaliwo kaka nange banyigawo nafunirawo chance okay kati tuva ku international city gundi eduka lyali tonotono bakery musajja nga mugaga azimba DIP mukola chimu mukola migati okay jonna like types ziringa 16 naino zikwata mutwe ne size yazo nokumanya ba supplier chi baleta bichi byonna ganga bintu bingi oyino okulaba che kitaliwo you make orders ba supplier babirese like that kati in the beginning kalinga ka part time gogenze ku relivinga mune yali ageze vacation part time negufuko omulimu kati jokole sawe eno kati kusawe eno nibaza katonda nti nze nemba kusawe eno kati siriyo wemba sirasobola kukola tebasobola kukola kubanga nze kisumuluzo ekintu wakitwala wakiwambira ddala mukwano gwono eyakutwala okukola nga part time ali kuki yafuna omulimu omulala ogusinga kati kasente okay kati yegoba lwakuba nti wali ozze ku mulimu oba just ekiseera kyatuuka butuusi n'agamba nti kagende kwegamba omuwami ono yalinamu obutakkanya ne mukaboosi mukaboosi ali strict nnyo kati ye tayagala bwagamba ekintu chikole nga bechino kola ki toina kuzimba nti tobagagamba ekintu yakikola ncha chikole ochimalirize era nga muri bamugamba nyo be like Charles when you tell him to do this chikola mangu for you are just moving like this mukwana gote like techa mwisamuko bubi techa mwisa bubi kwa kati bosi waffe ye nobogenda mu vacation ochusa mulimo obo inajolaga yagamba nti lete omuntu anakola ano sina budde bunonya ba mirimu ye nyini gwonoonyo omuntu agenda okukolawo yes kati yagenda actually ye yokugenda baleta omuyini nga wabatandisa omuyugumyamu okitegeera kati baleta omuyindi zanaloza nti omuyindi atuta omulimu ate omuyindi omuntu yagusiima n'agenda alinga n'oli amaze okugenda kati nze nensigalaawo nobeera nga gwe overall controller kati musajja namulaga nti emiti nansobola obikola abantu abiri omulundi ogumwe kati nanteekako muntu olabye abantu abave Masaka bano we bali abazibu anyway gwe wena tulengera ku Facebook awo oba ku YouTube oba ku Instagram amanya gangenze Hadija Kigozi okutusako bulamu omuntu wali ku kyeyo tuli Dubai bane wesiziro kuweereza atenga akasana katwocha bitya naye ngateyo show tujiwalabanya okitegeera so wena laba show zange oli wakabinyo thank you so much wena labira ku Facebook ku Instagram ate oba oli mpya ku channel just nyiga akagamba kokoka ka subscribe muredi okubeera ngo joiningirawo show ate oba oli ku Facebook oba ku Instagram beera ngo likinga page o following okubeera ngo joininga show bizibu kibyo wasanga mu kutunda chapati kubanga kyemanyi nti ne wano wali very strict tosobola kumala gatunda kintu just otyo okitegeera kati bizibu kibyo wasanga mu kutunda chapati nze nganze sazisanga mu kizibu kyonna kwabwe ntandiko zikola nasabanga essaala ejo tinjala bakase wange bansange wano nga sitambuza naye mu kuzitandika era olugendo terwali lwangu yebaithe nga sinana kansoke nkunzireyoko nga sanga kutandika chapati nasoka pani wasoka pani wasoka pani pani kujukira ngo tuletera pani pani mwe mukola ekyanguba ku pani natambuzako lumu pani mpaka ku fridge morale eri ningenda nga nkonkona lumuziza abane batagula kolo bonna bu pani budiba wena komya pani bizinensi za pani zino mpulira bagamba zirimu emikisa wena koma ku pani bwe mwalinga kati ka chapati ngaliwo mukwano wangamba sika chapati ofumbe nebijanjalo ofuzike n'amajo jabbakuba kati nze actually okuwamba akatale ku bani yasa abana chapati bali bazitwambuliza mbuveera nze nengula aluminium foil kati nze nga chapati n'obuyonjo nali muyonjo nnyo nga kintu buyo kati era bonna abajja baatekanga mu aluminium foil oba ne muno bu silver plate bayagala akakomando nga mwenka kutera bulungi nga buyonjo branding era bonna buli yakikolaawo
yafunanga bakazi kata kaveera ke baali bateramu abantu ate nga nze ketekamu aluminium foil ne chapati oba silver plate nze nenkuwa kale nze ngamba akaveera kano bwe katuuya n'ekyokulya kino tekiba kirungi olina okubanga ekyokulya kikutte bulungi n'obuyonjo nga gali omusajja muyonjo kitegeera gwa kintu buyonjo mu byokulya kirungi nnyo wambuuza nti chapati saazifunamu buzibu yadde n'omundi n'ogumu wali okozesa abakozi bameka nali nkozesa abakozi waliwo engeri nalina abaana bangi awo bana bajjanga ku visa amu nga watanagenda ku mulimu nga bakola awo ne specifically nalina abakozi babiri yes abawala nzijukirako omuwala omu n'omuvubuka naye nga bo tewabeerangawo nti oli permanent ofuna omulimu okolaki genda okole era nga basasula bulungi daily oba nga wateeka ku mwezi nalimba omuwala nali muwa mwezi nga nakatanda musasulira n'okulya abalya era nga mugamba nnyo saving a cent yes korona nga yakukola bubi nnyo kona yankola bubi n'ekyo kyakuba nsi yonna tewali kyakukola tunakwesiga Katonda kati eno gy'oli ekisingako chapati oba gy'oli wasinga oba ekyokubeera nti no wakwadde experience ey'abantu aba bulijjo kiriwo ekisingako bibiri gye ndi wansingira ofuniddeyo emirembe nina emirembe sinkana abantu banene bangi nze bosi niba batudde wali nga supplier aleese ebintu nsobola obigoba so kati okola ngaani eno gy'oli okola mu bakery oli beeka oli kyefu oli ki nze wali oba ngambe ninga caretaker wa store buli kimu emisana wonna buli ekizzeeyo nga tekiyise wange oyinza obutakifuna oba okifulumya nga kiki kati gwolabirira ebintu ebiyingira n'ebifuluma nokulaba nti driver atutte bintu ki akomezaawo bintu ki supplier aleese ebintu expiring date yeggwako ddi emmotoka ejjidde ku temperature ki waliwo byenkana bitya ebisigaddewo bitya bwe bityo bannange bino byonna obisanga wano ku HK Media manya n'eddoboozi yenze Hadija Kigozi neyanjulanga woba sho gisanze makati ate obeere ng'otegererawo pozi bw'oba oli mpya ku channel eno just nyiga akagambako kokka ka subscribe mu radio okubeera ng'ojoiningirawo show ate oba oli ku Facebook oba ku Instagram beera ng'olikinga page ofollowinge okubeera ng'ojoininga show so kati omulimu gutambula gutya guno omulimo mulungi nnyo ate ninaamuko obuzibu bw'osanze mu kubeera nti okola guno omulimu sirina mirembe myereere era nsaba buli munnayuganda abanga afunye bwe naafunanga ogwange mulimu ki tegulinako taito ng'oggyeko ku caretaker wa bakery nagenda muli nga helper nga bakery helper yes era kwa buli kimu kye bankwasa kati nze nsobola okukola invoice nzikola mbera kombira nenkola kugamba omulimu ninga yatwala omulimu gw'abantu abo omuntu gwe nkukwata mangu ate tekyala ne computer gye nasoma e Uganda yes so kati ebintu si bizibu si bizibu wetuwulirako abannayuganda nga baprospering in such a way it really makes us so happy. In the beginning, he started as someone who sells chapati. You all know chapati. Rolex, ngakola Rolex sawo yatunda ebikomando, but right now he's a very big man. Akolera mu bakery, atenga alabika caretaker oba overall controller wa bakery number. Kati tuwe ku sente. Sente zigenda kujja tumalization. So okoze otya wayimirira wotya ng'omusajja? Abantu webakulaba mu gotunda chapati zino babeera balabanga omulimu gwa wansi olw'okuba bakola mu company okitegeera. So kati wayimiriranga wotya ng'omuntu n'ogamba nti nze kambeerewo ntunde zino chapati? Si kirungi kunyoma. Abantu balina okumanya tolina kunyoma mirimu. Ekikulu kufuna sente. Era nze embeera bwe mba ngenze nga ku union eyo nsanga nnyo abakazi batambuza chapati mbazzaamu amaanyi bagamba mukolerera naye okujjako olina okuba nti olina omutima olina okuba ne saving culture. Sente ya buli lunaku eyo teba nyangu ya kutereka mbagamba bafune obukebe neno gye buli mu supermarket kagula ati sisule mudira mu 2 buli lunaku osirike mwaka gunaggwerako nina sente bwe ziti bw'otokikole dira mu 1,200 zijja kusirwaza otukozesa ofune ekizibu kya 10 badira mu 5 nga tusobola kisolving. Chapati teziswaza nze ne Uganda plan gye nina kati njakola midala kya chapati buli katawuni tekeya abaana benga baleta sente okomo si mubi ate tekamu sente nyingi. Yes tuna wana buli muntu akola omuntu alina kunyoomwa banana wa chapati obanga wesetinze bulungi sana okusinga omwana ali mu company bulungi nnyo
bulungi nnyo. Bannange ate nze mbadde byo sibimanyi. N'oyimirirawo n'ogamba nti kati kankole chapati. Okay, kati bizibu ki bye wasanga mu chapati? Ezibu bye nasanga mu chapati kukoowa. Nakoowanga ate nga siwummula. Ate otyanga ate gwe wali boss ng'oliko abaana abakozi. Bali omulimu gwabwe gwali nze njekwatiramu. Nze mmanyi bye nteekamu. N'otuteeramu obuntu kalyo kawulire. Temwalimu kalyo kawulire. Bali ebintu ebyo ebimu neebuuzanga ku bantu abafumba bali e Uganda oteekamu nengera nga nnyongeramu. N'obiraba ne ku YouTube. Era baazikolangamu zaakalubanga oli najja nagamba ozikola otya obutakaluba nga nina ensonga. Ate manyi nti no watuteeramu akasenda baguzi ne tujja nga tuyaayaana. Yali Mukama Katonda. Yali Mukama Katonda. Yakikola ekyo. Yes. All right, guys, bino byonna bisanga ku HK Media with your number one girl Hadija Chigos, of course, bringing to the best of the shows. Thank you so much for watching in wherever you're watching us from. If you're watching from Abu Dhabi, Alain, Uganda, Kampala, Mbale, Masaka, oh my God, you're so amazing. Thank you so much. So if you're seeing us for the very first time, just tap that red word subscribe in red to join my YouTube channel show. And if you're watching me from your Facebook or Instagram, you should follow me at Hadija Chigos. I'm also on TikTok. Konga nkola comedy ku TikTok, so you should also follow me there. I want to thank you so much for following in and of course being a great team. Tukyeyongera ddala maaso n'omwami ono Charles njagala abeere ng'ayongera okututwala mu mboozi ye ate atubuulire chapati. Sente ya chapati ewooma etya? Sente ya chapati ewooma etya? Ewooma oba etya kugiraako buli lunaku. Toggwamu naye n'okuba nakiri nti olina okusevinga. Emirimu gino tegyabeeranga very hard, the fact nti wali okolanga chapati nyingi ate ng'olina okuzikanda. Amaanyi nsi mangi. Kwewaayo. Omuntu kasita okula n'ofuna obuvunaanyizibwa toyinza kulekeraawo okukola. Omulimu guno gwakumaliranga okubeera nti nosobola okuyimirizaawo ne famire yo? Abaana bange nga basomera ddala ku chapati. Sirina n'abaana bangi, n'abaana bange babiri bokka. Abaana babiri bokka. Kati olinda ki okuzaako ku baana abaana babiri nga batini? Muganda wange nze neeyisa kizo. Naye omukyala gy'ali. Weeyisa kiki? Barack Obama gw'omusinza ssente talina babiri. Ekiri mu kino nti zaala abaana b'osobola. Omwana abanga bw'agamba nze kati nze mutanda saga nti dadi mpayo emitwalo 2 hani ngamba lindako ekintu ng'ekinnuma kati kali mu P6 akwebi sikaladde corona oluusi mu P6 yabadde mana nga kakoze naye nga bwakwata essimu nangamba nti kino mayala nkimuwe mu butte. Yes, ate nasomerako ne musomero nga ddungi. Oh, that's nice. Kitege. Okay, so bakuzala we Kampala. Kyotera. Bazala Kyotera, actually it was Lakai district, kati Kyotera district. Siva nnyo mu kibuga 5 kilometers. 5 kilometers. Siri nnyo wa kyalo nnyo. Okay, bannange teyanza nnyo. Tutumidde bantu. Kyotera banninde 26. 2 mmeka? 26 njala kujjayo. 26 nga gwayita. No, not 26. 2000 what? 26. 26. Yeah. Wasobera okudda Uganda. Nja kuddayo ngenda kuddayo mangu. Naye okwesimbawo. Setting munaya. Ogenda kugenda 26 wesimbawo. Okay, tumirayo abantu babiri tuve wano. Abantu babiri nsumira mukyala wange. Sijja mwogera linnya. Abayaye bayinza omutwala. Mukuma out of public and media. Nenga yebale kunjagala. Nokubezawo nokulabirira onyirira. Musuubiza nti kakibe kiketonyeka gwake tujja kujja mu maanyi. Wow. Nekira ntumira mikwano gyange wano Shamim, I think aliyo nga kwe Estalat. Estalat. Yeah, Jane is in Sharjah. Ntumira Diana. Diana ntumira Diana irinya Diana natabi Diana. Kalwa nakola mwana namusomesaako by the way. Namusomesako mu my senior 6 vacation. Oli musomesa? No, ngeri gye nakola sciences ku A-level. Bino byokweyiye Kampala. Manyi nnyo. Nasomesaako nga vacation ya senior 6 muzimanyi mwenna. Nako nkatumiddeko bambi. Okay. Then tumirako era n'omwana is it Chiguli Kenneth Chiguli. I think is it Banana something like that. Banana restaurant. Yeah, a guy nina namusomesaako by the way. Really? I told that guy. Oyina emyaka engaka?
No, omanyi. Emyaka gyange egyo girege. Wasomesako ku Kenneth Kiguli. Kati namusomesako mu pise. Kenneth nga akuze bambi. Birevu byemufudde omukwe mwana muto. Muvubuka. Wobeera wasomesa omuvubuka. Era ndi teacher by the way. Namusomesanga okubala. Nga mwana mugezi nnyo. Wobeera wasomesa omuvubuka nga ali mu 30s. Gobeera wali n'emyaka. Kati ataweza myaka 3. Tajiweza. Tekisoboka. Taweza myaka 3. Kwa namusa. Actually nze nange by the way 38. Nkuze. Nkuze. Kani taweza myaka 3. Tajiweza. Tekisoboka. Kati wobeera wamusomesa ngo ine emyaka 8. Taweza 3 oba agigambye akulimba. I remember in his recent interview yagamba ali mu 30s. Tajiweza. Ate mu abasomesa tubakkiririzaamu kuba muba mumanyi ba student bammwe. Then bana labenyino bonna abatulaba bawagira Hadija mwebale muwagira mu subscribing Goloofa HK Media subscribe. This is a very good lady nze mulabide banga even before joining this. Mumuwagire abamwogerera ebibi muri kubyammwe na no bino tebiri mugamba nti ki nenga engeri gyokolamu ekintu kyo yekufula enjawulo abala bajja kujja nera gojja kusigala nga akisigaddemu ati tujja kulekera kuwagira kagwa keketonye mu Dubai tugenda kuwagira by the nabala tujja baga we are going to share everything every day government subscribe to HK Media. Thank you. Bakuwagire bakole batya mukama akwocho singa okwagala mirimo gino totya muyaga kuyinza kuyugumya. Thank you. Newesiga Katonda kyekisinga byonna okitegedde bantu bajja kwogerera ebibi ate si buli omuntu ogenda mukolera ekirungi asiime kituufu nnyo tosaasanyisa buli omu okitegedde nobona oyamba abantu yambanga muntu nti akuyambe bakusanyusa oba tujjako interview nti tukusanyuse njagala nkubulira ekintu kimu nti abantu balina ekintu kye batategeera ebintu bineeno tubiteekamu ssente okera ku makya nokola ssente zo nokola ekintu kyowulira kyoyagala ku mutima tetugenda nti nno weegayirira omuntu n'omugamba nti nyambaako oba nkozeseko ku kamera yo nekwate njagala nkujjukiza ekintu kimu nti wano buli muntu akola nga ayagala gula poloti e Kampala okitegeera so kati bw'okwata ssente zo nogamba nti nze Hadija ngenda kukola bwekiti ngenda kwetekamu ssente nkole kino na kino ssente ziba zivudde mu sawo yange okitegeera so zibeera ssente zo nti obeera ozituyanidde so kati omuntu bw'avaayo najja n'akunyigiriza mbutufu nze ngamba aba akola nsobi si bwe kiri otambuza ssente ebimu biteekamu ssente Dubai is very expensive. Yes, very very expensive. Ogenda layisi mu Dubai lwa 13 ebyo bagundi bampala nasimanya bagundi they are competing with me tebinkwatako do what you are supposed to do. It's none of my business. Never look back. Anyway, thank you so much mwena abalaba shayange oli ku HK Media manya n'eddoboozi yenze Hadija Kigozi kutusako bulambo omuntu wali ku kyeyo mbeera HK Media Hadija Kigozi subscribing.